nabagamba nti mu kaseera katono nnyo tujja kuba tutegedde ani mafia politician omutuufu era mbega wa Museveni. Nsanyukira nnyo abo abajja ne mussa comment ku posti zange n'ekigendero ekyokunzija ku mulama nga mulowooza musobola okunzija ku mulama. Ekyamazima kumwe teriyo n'omu asobola kunzija ku mulama, ekyo nakibagamba. Ayagala okubuuka ojjanga kuwuliriza ebigambo byange, ayagala okusigala mu buzibe bwo busigalemu. Munnange bwe binaakutuukangako ffe tujjanga kujja tukusaasire. Ate nze tewali we sibalabula, buli kiseera ngezaako okubalabula n'okubabuusa. Olwaleero nzize natteeka lino baliyita the Penal Code Act Cap 138 128 si 13 Cap 128 lyetteeka erifuga ebibonerezwa. Ssemateeka wa Uganda agamba nti omuntu avunaanibwenga musango gwonna okuggyako nga gulambikiddwa mu mateeka ga Uganda ate era nga n'ekibonerezo kyagwo kimanyiddwa. Etteeka lino the Penal Code Act lyetteeka eririmu ebibonerezo by'emisango gyonna egisinga okuba emingi wano mu Uganda. Lwaki nziza olwaleero nina gwe nalabye mukwano gwange ng'abawuddiisa nti abaana bano bwe bakwata olwa paleeti etteeka lye babakwatiramu lyetteeka eryazzaawo kooti maasho, nti etteeka eryo lyagenda okuyita nga bo paleedi baagikola dda, n'olwekyo kati etteeka balikozesa nga lidde emabega ekitakkirizibwa mu mateeka. Awo wenzize nkubuuse kubanga obwo bulimba. Abaana abakola paleeti omusango ogubavunaanibwa bagubavunaana mu kawaayiro namba 45 ak'etteeka lino ly'embalaze the Penal Code Act. Akawaayiro namba 45 kagamba nti unlawful drilling, any person who without the permission of the minister trains or drills any other person to the use of arms or the practice of military exercises, movements or evolutions. Omuntu yenna nga talina lukusa lwa minisita agezaako okutendeka omuntu omulala yenna mu bitendo by'amagye, mu nkozesa y'ebyokulwanyisa oba mu kugezesa exercise z'amagye n'entambula ez'ebyamagye. B. Who is present at any meeting, wali n'ogwotendeka n'oyo agezaako okutendeka. Akawaayiro B kagamba oyo aliwo ne bwoba olaba bulabi. At any meeting or assembly of persons held without the permission of the minister for the purpose of training or drilling or any other person to the use of arms or the practice of military exercises, movements and evolutions. Ne bw'obeerawo bubeezi nga bali bakola drills ng'ezaaliwo ku birthday, commits a felony and is liable on conviction to imprisonment for a term of 7 years. Lino etteeka lya 1959. Omuntu ng'omaze okulaba abaana baffe nga babakutte be bakwata mu 2020 mu 2021 ne babasiba nga tebalina misango ne babavunaana, bano abalala ne bavaayo, Basejjirinya n'abalala noono omuwala Olivia Lutaaya ne bavaayo nga bakonfesinze nti bazza emisango gye bataze okusobola okuwona ekkomera. Kyali kikyamu omuntu yenna okutendeka abaana mu paleedi y'amagye. Naddala nga waliyo etteeka gavumenti embi ekola amateeka amabi nefuga abantu obubi ng'ebagamba nti ge mateeka. Nakyemalira buli lwalaba nga ava mu bukulembeze ajja kukozesa obubi bw'etteeka lyonna. Eri Nakyemalira teriyo tteeka bbi, ate mu mateeka teriyo tteeka bbi kasalibanga lyayisibwa paalamenti.
kati lino etteeka weeriri. Omuntu amaze okulaba abaana baffe basibirwa awatali nsonga, bakoze ekiteekateeka ekibasiba olw'obukoofiira, n'alyoka avaayo n'atwala abaana baffe mu kumenya amateeka. Conviction ya wano, etteeka litugambye nti bwe gukusinga ojja kusibwa emyaka 7. 7 years just okubeera obubezi mu drill n'okutendeka n'okubeerawo nga bakola drill. Ekyo kitegeeza ki? Nti abakyasibwa bangi, n'abaaliwo obubeezi mu tteeka lino bajja kukwatibwa. Ng'oggyeko bali bannaffe abaali mu drill, oli ajja kugamba nti Nyanzi nga baamuta. Ayinza okuba yakkiriza okuba state witness, ng'era ajja kubeera wali nga yagamba nti oyo n'oyo n'oyo n'oyo. Ne mutakomaawo ne mukwata ne bu vidiyo ne mu airinga drill eno live, ng'obujulizi obugenda okuyamba state okukwata abantu nti oyo ye Sewandagi, oyo ye Kimbowa, oyo ye Mukiibi, oyo ye Lukanga, oyo ye Gundi. Ati olina agamba nti Wayiso Mufumbiro ye teyaliwo ku lunaku lwa parade n'okuwagira obuwagizi abaakola ekyo nagwo musango. Katusoma akawaayiro ak'okubiri. Any person who at any meeting or assembly held without the permission of the minister is trained or drilled to the use of arms or the practice of military exercise. Not only the use of arms, but the practice of military exercises. Movements, ezo zimwalaba parade okumarchinga, or evolutions, or who is present at any such meeting or assembly for the purpose of being so trained or drilled commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Kiri ekyasose giri myaka 7, kino ekyokubiri giri myaka 5. Kitegeeza nti abantu baffe naye bakutte ekitone nnyo kye basobola okumalayo emyaka 3, kubanga omulamuzi alina discretion. Nendabawo mukwano gwange omulala ng'awaayiriza kabaziguluka y'omu ku babadde baliisa abantu baffe goonya. Mikwano gyange akalulu tukanoonya, naye embeegayiridde tukanoonye mu buntu, tetukanoonya nga tusiiga bantu nziro. Mike Kabaziguluka gwe mmanyi obulungi, naawe okimanyi nti wamwogeddeko bikyamu. Wayiso Mufumbiro yabitandika nti amusiba ye Mike Kabaziguluka. Mukwano gwange omulala n'agamba nti Mike Kabaziguluka abadde aliisa abantu baffe goonya. Kikyamu, tumanyi waliwo abajja obbikkiriza nga mubyogedde, naye nga namwe mumanyi bikyamu, mubigendereramu kulaba nga muwangula akalulu. Olina agamba nti muwe lawyers bammwe powers of attorney, kubanga muyinza obutanominatinga singa muba temubawadde. Kizza Besigye bamunominatinga lwakubanga ali part of the project. Kambajjukizemu abataaliwo okunominatinga Kizza Besigye, Museveni yalina opinions 2. Emu yali ya Attorney General, endala nga ya Deputy Attorney General. Attorney General nga Muganda, Deputy Attorney General nga Munyankole. Deputy Attorney General yagamba nti basobola omunominatinga. Museveni n'atunuulira credibility y'okulondebwa kwe ng'avuganyiza abalala atali Dr. Kizza Besigye, n'akkiriza banominatinga Kizza Besigye. Tebamunominatinga kubanga yali project ya Museveni. Ekyo njagala kukiddamu. Teri muntu ayinza kukkiriza baganda be baffe kubanga akolera Museveni. Tekiriyo. Afunemu ki, Besigye yakifunamu ki? Naye ate mmwe okusinziira ku tteeka lino nga bwe tulisomye, buli gwe bakutte banaamuta n'anominatinga, tujja kumanya nti alina diiru gy'akoledde nakyemalira, era nga kuno okukwatibwa kwe kabadde kamu ku bukodyo obugenda okumuyamba okufuna simpase mu bantu awangula akalulu ako. Gwe munnanga alinda bakutegeerere, bino biyinza okuba nga si byangu kutegeera, naye tuula wansi weefumintirize obuuze Sewandagi byayogera biri mwensa oba temuli. Bwe muba muli mwensa mpa like, ompe ne comment. Bwe muba temuli nsa biyiteko, genda sijja kuvunaana. Katonda akuwa omukisa.